promoting bulungi teri ku 27 anti kigambibwa pressure eba nyingi naddala mu industry gye musaafi njawulo nnyo ate nze nina okubeera ne pressure kubanga mbadde n'akava erugogo naye ate nkimanyi bulungi nti abantu b'erugogo balala nnyo kubagenda ku Serena era mu mbeera eyo nkowoola bafans ba Famaika nga 26 bagende bamuwagire cricket over erugogo Lutalo Famaika ng'omuyimbi olunaku olwaleero wakira nakubira akasimu n'agamba yankubira bulungi nnyo nga neebuuzaako nti kituufu ndi kwa 27 nemugamba yes bro kuba tubadde twogerawo nga tulina plan ya collabo nemugamba yes nga 27 nina show ku Serena ya kituufu nagamba nange nibadde ntunula wano mu dates nina gundi ayinza okuba oba yali announcingako dda nendowooza oba n'alwawo booking n'atakiteeka mu maanyi kukimanyisa nti show eri confirmed so nze ndayira nga ntya Mukama Katonda show ye nali sigimanyi era singa patana wange gwe tugenda okukola naye singa twali tukimanyi twanditudde nitugamba nedda date eno eriko omuntu bwati ne bwati naye bo abantu naddala abantu abamu bakitutte embunze mba nkoze record okubeera nga nveeri nenzira wano nenkola show zonna nezibeera successful bakitwala nga record nenze sikitwala mu mbeera eyo era nga nze abaalidde obuyinja nenze sikitwala mu mbeera ya buyinja ngitwala kulwokubanga simbirako ku Serena opportunity yazze nkube kwaba abantu b'okuserena omuziki bakitegeere mugamba ogenda kukola concert y'ababongote olowooza oba tuzibidde ku bantu abamu boyimbira abanaddala abawagizi nga okuva eruweero abantu babamannaaka mu katale bo bato bazibidde mu kisa boyimbira bulijjo ngenda balumba nga gwe bookera ku mulimu gwo buli lunaku nze kati nkoze show after 4 months gwokeerayo buli lunaku ani alina omululu kunze naawe okeera buli lunaku n'ogenda toyosaamu n'olumu nze ngenze nga wabula emyezi ena nengenda nenziramu nenkola show eriyo n'abazikola no every Friday ng'alina wabeera buli Friday obamanyi bulungi nnyo omanyi show ezo bwezito nga buli Friday that's being hard working teri agenda kukolerera gwe olina okukola wenyini yeah so ndi hard working ngenda kuddayo ku Serena nga 27 nkuba abantu bawo omuziki nze kyenjagala nconcentratingeko kwe kuwa Serena kyeyetaaga ng'ekifo ekyo sente basasudde emitwalo 15 ku miliyoni 3 bafunye batya ekyo kye basasudde mu North sinagenda mu Eastern sinagendayo bulungi mu Kiyona yonna ngenda nemba kuba omuziki enkolagana yaffe ne fani nebeerawo enkolagana yange ne fani wekijja nti abayimbi abagenda okuwerekerako webaali olunaku olwaleero tusuubire nti interview ziba za njawulo 2 osobola okufeaturinga ku fiki before no saagala yasobola okujja after kubanga aba yamaze naye kati nze remember mba sinamala si mu ngeri ejokinga naye mu byaddala singa nze mbadde nsooka it would be so easy for me ogenda ne muyimbirako naye we mba sinamala it's so hard in fact it's not tekiri professional, it's not professional at all kubanga tusobola kuyimbira eno manyi bagenda funa ekinyegenyege nga bavudde wa fiki bagambe naye akayaya kukavaawa tuwone tusuubira David Lutalo ebintu ebimu ebispicinga up anti oba olunaku olwo tusobola okulaba omwagalo w'abangi bwalonda mu bangi abamu okulabika nti ovayo abamu okiteredde kati ngenda kukola ntya abamu bonna mbaleete sitegedde kibadde otegeeza omwagalo oyo w'abangi gokera okubako ku liiso sina gwengera kukubako ku liiso ekakulimba David naye nze sigambye nti ndi bubi teoli mwetaavu sina jjakirizi lyonna David Lutalo nga tugenda dda ku nsonga endala ezikwata ku industry bintu bingi nnyo twalinako consultative meeting about copyright tetwakulabako naye nga simanyi abayimbi babasaba endowooza mu kunongoosereza oba amendment eno ya act 2006 simanyi kiki kyolowooza okulabika nti bakola ennongoosereza mu tteeka kisooka
tewaliwo digital platforms zino bwe bakolera amateeka ago. So bingi nnyo experts bye balina otunuulira ku ntambula ya music ey'ennaku zino n'eyedda. Bingi nnyo ebyetaaga otereeza. Endagaano ezikolwa nga zi owninga music zirina komadi, zirina okubaako n'ekkomo. Tezirina kubeera nti teri copyright gye bagitunda paka. Irina okubaako certain period of time nti yadde watunda copyright naye ino koma ku bbanga bweriti. Si nti paka lw'oliva mu nsi n'abazzukulu ne bava mu nsi eyo yo teriyo, teba ntuufu. So waliwo ne gundi technology ono omulala we yajja bingi ebyakyuka bye baakolera luli eri nga tebyaliwo. So kikulu nnyo bwe bitereera. Twalaba ebibiina ebiteeka mu nkola ne tulema byogeza ku mimwa ne bikolebwa. For example, waliwo gye bateesa ku zino telco companies. Be bateesa ki kye tulina ofuna bo nga bo naye nga bizinesi yawa gyokola nga gwe nga tobaawo mu nteeseganya ne bagaba banna abayi biri tojja na katebe mitwalo 15 ne miliyoni terigula katebe eri tojja na katebe ko muzo studeka form ku mugongo ogenze mu Serena buli kimu kibeeramu. Kyogamba ne ba promoter kuluna wabakyusizaamu akubazibwa kutegeka. Ndanze waliwo omugagga partner yajja n'ayagala tukole show babiri. Yatalina mu bya music naganze lino limba walukubye nfa bufi bali banzise nanyumizaawe emboozi waliwo mukwano gwe yali yesiga ennyo n'akola bwati nagasho tugikole. Konze bwogambye konze ate mu nsi tunoonyaki. Kati abasajja bakutegeka bulijjo kugamba tewabasindise kulabika nti banoonya. Anti nze musajja yasembayo okwetegeka. Kati seyinaako obuzibu omulala bwantegeka. Okubeera ne partner oba okitegedde bulungi muba mugenda kusharinga losses, muba mugenda kusharinga amagoba. So omuntu bw'abazze mu mbeera eyo ate yateekamu okitegeera yagenda okuteekamu okulanga show so tewaba problem. Akataleke kaku nga tugenda ku concert eno ebintu ebimu byosuubira omuntu byali ebyenkizo byalina okubeera nga ateekeddwa omanyi nti ku show ekisooka myaka 15 simbirako ku Serena ebbanga lyonna babanyumirwako bulijjo kati kambanyumirwe nga 27 January endonga egenda kabira omwo teri wa kufulumira mangu teri bya kubuuka endonga ekuba teri bya kubuuka mbo ofuluma odduke ya wanjisebo kati ate bw'aba yagifunye obadde yagala njogere kibi tokimwagaliza. Simanyi saabadde nnyo mu gundi ze nali mu show zange saamanya nnyo bigenda mu maaso mu shows ezo. I mean mu gundi mu awards ezo. N'ekirala interest zange na awards ze nkyogerako nti nze taleeta twazifuna dda tewali kifuniddwa kipya tewali kye tutafunyeeko. So sikitwala nga kibi ate Kenzo waba performinze bulungi n'akifuna then kibiki naye nze okusinga njagala nnyo bwe nkola show abantu ne bajja award yange esinga obukulu. Mwagala ndowooza nfunemu obujja obunyigira Eddy Kenzo kubanga yafunye awards ze naye nga sisobola kikola ekyo. Oli muganda wange bw'aba yakoze bulungi abadde n'ennyimba ennungi why not? Ani yenna Mwami Mayinja mukulu wange naye is not my friend, si tight friend wange, so simanyi bimukwatako
manya bumanya nange mbiwulira nga gwe wabiwulidde ate omugaana okukomawo waayagala okudda oba kusawa yonna waayagala okuddira. Nga lwaki tagikola? Oyo tumulabirako bingi nnyo, twetaaga omulabirako, abaana abaliddawo bakyetaaga omulabirako, bintu bingi nnyo. Bayimbi bameka abakoze bye yakakola? Waliwo ekigambibwa nti yayokya ng'enjogera w'ennaku zino weegamba. Ebyo sibimanyi. Tukkiriza nti omuyimbi asobola okwokya. Katonda yasalawo, nze ebyo bisibimanyi, ebyo yayokyeza yakoze iki, naye nze manyi kimu nti Mayinja yakola kye yakola, kyotayinza kujjawo yakikola, era ekitali kyangu kyakubeera nti omuyimbi yenna agenda kuva eri akikole. Nga 27 ku Serena bannange mujje tusabire abantu abalabe baffe babeereyo nga balidde akaceere kaabwe nga babongoose, naffe tubeeko nekye tuyisaawo. Otherwise bwe tunaabaleka tuleme basabira Katonda kubawa, bagenda kubeerako naffe buli ke tukoze bakasuule bakatte bakole ki. Abakola bizinesi bakimanyi, n'abantu abo tebayagalira ddala muntu abaako nekyakola. So naye bw'obeera ng'ali eri ali bulungi, suubira okuba kijja kuleetawo enjawulo. Mujje tusabire balabe baffe, esaala etabangawo ku mumwa gwa muntu yeesoose, esho yange esoose oluvannyuma lw'emyaka 15 ku Serena. Mujje tunyumirwe, endongo egenda kubeera live lukoba ku lukoba, then temwerabira nga 26 Cricket Oval Fig Famaika ku Serena $15 ne $3 million.